omukutu omuntu yenna kwalina okubeera sobola okufuna buli kimu. Motoka ya mpulire bagibbye obifuna wa waliwo ayagala kunoba kwa mukyala Lord Mayor abasize ku basawo mu bantu mukunganye mu bantu kumi temubulamu yasuze ku musawo temubula ate yasize ku musawo alabika alina engeri gyamwaggula ti amasaba kati kufeno wano wayani mukama yabamu amanya nga bulijjo Toners kwe tuli okubaweereza mwebale kwekuumira ku mukutu guno naye temwerabira subscribing obukodo buveemu message olufuna video gyongereyo ku mulala sharinga comments kyakabi mutubuulire kye mwetaaga tujja kuba tukikolako ne baba weetaaze baweereza sobola commentinga nogama omukutu omuntu yenna kwalina okubeera sobola okufuna buli kimu. Motoka ya mpulire bagibbye obifuna wa waliwo ayagala kunoba kwa mukyala Lord Mayor abasize ku basawo mu bantu mukunganye mu bantu kumi temubulamu yasuze ku musawo temubula ate yasize ku musawo alabika alina engeri gyamwaggula ti amasaba kati kufeno wano wayani mukama yabamu amanya nga bulijjo Toners kwe tuli okubaweereza mwebale kwekuumira ku mukutu guno naye temwerabira subscribing obukodo buveemu message olufuna video gyongereyo ku mulala sharinga comments kyakabi mutubuulire kye mwetaaga tujja kuba tukikolako ne baba weetaaze baweereza sobola commentinga nogamba nti oyo gwe njagala omanyi ndaba abaana ku TikTok live nga bagamba nze tonfunira mulala njagala gwe hosti gwe kenyini comment kikulu nnyo abaana bali ababwatula nze njagala gwe hosti gwe njagala nze tombuulira mbu ate gundi nze nga ndaba gwe ndaba abalanyiza abalabye mu gwe bisaanyiziro byonna omwana yakyengamba ku live n'ensirika n'alemerako ne bamugamba gwe muveeko kati akugamba kyekipyawo nzeira abaana bali ku social media kuno ate baba kakasa nno baba kakasa ababala tebasanga abeera serious era n'omugamba tuli jangu abasitedde available nnyo wooli buzaako omulabi wa Toners Media omulabi wa Toners Media sanyuse okulaba nga naawe bw'osanyuse okundaba amannya nze Shami ikomaawo nnyo teryeyongerayo teririko yadde akawakatirwa yadde n'akasigirwa olirekaawo nannyini lyalisinga buwanvu era nga tubeerawo wano ku Toners okuba nga tukuweereza bya bulijjo tuba mu kiboozibozi lirimpi nga bulamu bwensi limpi liringa laavu okigwamu ku limpi liringa laavu y'abakadaama laavu ya kadaama omukwana ne mubeera mu laavu n'omukyawa nga temwerabanga kumwekyayira kuli nalyoka akutotolera abalala nga bw'olina emizi bannange kamalayo ebitiibwa ebitokomoka emisege yagisanga wa alyoka akuvumira okwo nawe abasajja kino kye nafuna kyo tekirina na bwongo
ebitiibwa ebitokomoka bannange. Babuuzaako abo bawagizi baffe bafaani baffe babuuzaako nga bulijjo MC Magombero ya bannamwandu ogutali musango wabula obwenkanya n'eddembe. Lwaki bannamwandu? Olw'ensonga banyigirizibwa nga bamaze obubibwako abasajja baabwe. Buli andaba buli mukazi yenna yina n'oba tonnabafuuka nnamwandu oba olina okumpa ekitiibwa kuba obudde bwonna ngenda kuba mukamaawo. Naye tukakasa enti oba wafunayo ki nnamwandu eyo? Mbawoleza lwa bulumi bwa ggwanga. Bulumi bwa ggwanga. N'okufaayo ennyo eri abakyala nti bambi bavibwako ababba baabwe basanga embeera enzibu mu kusomoozebwa mu kubasosola kubaboola bayiikiriza kuga bingi. Naye babasosola batya nga ndaba abaana abavubuka abato babajja ne babasuzako ne mu nnyumba kwesibuka baamwe wakakanwaga amaaso osobola okukoleza bannamwandu okwekubba wasobuwasa olaba kati kibaba babagira kati abaana abo olubaliro bafuna kati olumambi amusudde mu mukwano abadde ng'agenda omwerabiza ennaku ya bbaawe nga tamala amudisappointinga nga mukozesa ensobi ng'atandika omulaba emize nti abannamwandu atandika n'omugamba bagende beekebeze yamaze dda n'okukola emirimu atadukira okwekebeza kati omukobezaako ti kyaweddemu ate muwekebeze naye kakati kambuuze mu bintu byonna byonna biwalaba wagenda okulaba nga namwandu yali bwokinakirowooleza ebbanga lya myaka nembagane bannamwandu gasuulira nenniina neŋamba kandinde namwandu nengenda okuwulira oluusi balina mu makooti nze ate kati ndi namwandu ne baagala kungoba mu famire olwokuba nazaalamu omwana omu ate muwala gamba embeera ng'eyo kati nentunuulira nnyo buzibu bwe bayitamu nendowooza ku nsonga neŋŋamba abakyala bano bali bamala okufiibwako babba baabwe baba bafuula ate ekitagasa kanveeyo ku lwabwe. Nze kyendaba kiri kimu olina request kinzija mu kamwa. Nze kyendaba kiri kimu request twagala byamanyi bannamwandu bano balyako ebyafuna amatakataka ebyo ebityo nange nkirabye nkirengedde ate babinyirira nnyo waliwo ebito bannamwandu baba balina okunyirira kubanga akafumbirwa babakyo n'ababuyambi abasajja kyembaagalizaako kyembeebazamu babadduukirira mangu kubaako engeri gye babayambamu ne mubeefuulira kyekyo kyokka temunyiriza kubeefuulira mwagale kubanga omu omwagali naye kunkomerera ne babeefuulira kati gwe n'obeerawo nga nange nali nkuyambye maama olina mwandu naye olina mwandu naye teweemanyi ti nkuyamba nga gwe namwandu omuyamba ngaani tomuyamba naye akubeererawo kakati ekyo kirina erinnya muzeeyi bakuyita kupalapalanya kakati kale katugende ku mulamu emize yomanyi comment section mutuyambe nammwe mutwongerezeeko tusobole kubanga tutambula wamu nammwe emize ku mizigo genda sabula emize ku mizigo emingi nnyo emiyitirivu mingi nnyo era emizigo gye gisingako emize abapangisa tebeesigaŋŋana buli omu alingiza mu ntamu ya munafumbye eki maama gundi afumbye eki ombega kubegaŋŋana bebega bambega landiroodi gwosooka gobeera ku nnyumba nga gwosooka okubira landiroodi nti owaaye ono yakomyewo mwofaki n'ensi ye yamanyi ne landiroodi we yamanyi gyava kale no tugenda okubanga tutambulira okwo nze omuze ogusinga okundawaanya ku mizigo ogwennamira ddala oguntawaanya abakazi kwesiba obwo butawulo obutabatuuka ng'ate mukimanyi waliwo abakyala waliwo abavubuka abatannaba kuwasa ne mugenda mu biigo n'ogenda eri mu kiigo ate era n'okomawo mirundi nga 10 nga tonaba na kunaaba kati akatawulo kali kakoze ekigo kitaba mize mibi era ogwo gwe muze gw'okuyikiriza banno bano abayikiriza kusomooza kyekigambo abasajja neyiba kubanga agamba nebeba ate no bamalako babala nnakwogera batuula n'otuula tubalekawo waka ku mizigo ne batuula ekyo kyakoze baba bakimanyi nti ajja kukikola bakyogerako kiba mu ntegeka nti mujja mugenda atudde ku kabalaza ekyo kyemwogedde kirina erinnya nakyo babuyita bwenzi gulaki bw'olaba muno ng'agenda okunaaba n'otandika okulowolereza ebigambo gwe sooka olabe afulumye ataddeyo amazzi asibe katawulo akomyewo olowooza alina kyanonye
agenze ataba akyali eyo nadda gwe mama yerabidde sabbuuni lwaki tobitwala yerabirako ogenda okunanga byogenda okukozesa mukigo batabimanyi neerabira tutwala bingi ffe abakyala abakazi ogw'omwezi ogusooka abakazi b'emizigo twala mwetega nnyo twala bingi baya ne baketi zino ennene twala bingi twala sabbuuni ekikuuta okwetega enamba emu ku mize gyammwe mbe ow'ekikomera teyeetega mizigo ate kati ate ow'ekikomera neetega kwani ani aliwo okimanyi nti olw'okuba neiba kimuwuulu bawo gwe taliwo yagenze kukola oga kamusomooze tulabe ne balandodi bayiga okutuusa ennyumba bannange ensonga yammwe ndaba eyeetoolooledde ku kintu kimu kibasumbuwa abasajja abasajja senga bagira mu nseno ne bagira wewu ekiri eri ne kijja lumu ne babayoola buyozi wewu producer ne babatwala producer sobola kukola ng'otulaba omusana tolanga olaba ekifaananyi kifaaki omusana ogulaba omuyitirivu kivaayo ekifaananyi tugende mumaaso tugende ali bulungi emize gy'oku mizigo wadde oba bwensi oba biki naye ku mizigo gyetabuka ogenda osanga omuvubuka y'olwokuba talina mukyala naye ku makya haliwo atakoze ku makya nakato najja saa 6 ne wajja mulala saa 9 ate wabeerayo nene abali mu kulingiza okufa bufi n'ogaba bannange ate ekintu ekyo kyakola kisinga nnyo olumu abakazi ba ku mizigo zibosanga abasajja aba ku mizigo bakiyombeera naye abakazi egundi atabuusa aleetona nabo babeera ku lukalala n'ogamba kikwatakuwa muleka aleete ate abo amaanyi gaagalina ate ababikola basinga kubanga balina abaami baabwe okwo naye ng'ate naye ali ku lukalala ate tayagala kwatuukiriza kimulumira muli ebbuba alikolera muli ye n'amala asangibwa nga ayina baafu amazzi gagenda kuyuwa wakira amubaza n'agamuyiira agaliwa ku mulyango agaliwa onajja agamuyiira wakira sore kumbe yalina ensonga ze endala zimuluma obufunze emizigo gino komera mukama lyabatanna kujjamu era ffenna mukama tusasa tufune ku ssente tuzimbe ku mayumba yadde akayumba kaba kabi nga kako era woba okayina mukama mwebaze kubanga woba okyali mu muzigo guno kaba kakomera akatonotono akali awo koolimu wagga omuzigo segugwa malojja bannaaye ngutandikirewa ekisookera ddala muba temwemanyi ono yava Masaka ono yava Gulu oli yava Akyoli ono yava Lango ono musiraamu ono mulokole ono mukatuliki kakati ne mujja mwekuŋŋanyiza ku mizigo nemwefuula bemanyi ennyo 15 nga giri wamu ekisookera ddala tewali ayagaliza ya munne kuzaala ntuusi abakulimba obeeramu akatima kali ak'ekirogo akatima akagira akataagaliza oli ne walya kyennyanja owulira bubi otandika okugira nga okumiira okuba ensingo obeerawo bannange kati n'olyoka olaba oli mukatuliki ono musiraamu n'akola ettima n'akoleeza essigiri n'asiika kyasika ekigodo ekyo kituusa bubi bubi n'asiika kyakya n'awagira n'essavu n'agira ati ogwo nabwo guba muze mubi osika ebijanjalo byo lwaki oba osiika nga tuli wali eri osiika ki osiika ki osigayo teri bijanjalo teri nnyama ddala muteekawo akagundi awo olamye maamaamu muteekawo wali abayingirawo nono okateekawo ne kugundi kundi abayingirawo no mwenna zino enva tebazira tosikanga akagodo empiiga tosikanga ebijanjalo waliwo omukwano gwange omwe yaŋŋamba neŋŋamba nze noonyeza enju naye yabwe yanoonya waliwo omuzigo ke yali era asengukako era nga mukazi oli neibe yali amuddirira yalina omukazi nga mutoolo era ekyamujja ku nju mukazi wooli
n'agenda era we yatuuka bw'ati yabuuza kuliko enjini bagimulaga yasooka buuza mukazi oyo wagwanga ki sikategedde kati ennyumba nga zanoonya ye kyamugoba ku nju wateeka kubanga kuliko omukyalo abafumbo ng'omukyala si mutoolo era yamugamba era yajja n'abuuza yamubuuza bulungi nti enju ogirabe ne bagimugamba nga yewe neera n'agisima bulungi yamubuuza ate eri enju ne bamubuuza n'ababuuza abafumbo n'amubuuza mukyala we wagwanga ki kuba tetumanyi kasa bamugamba omutoolo n'agamba onawo sinja kubala era yanoonya enju ebbanga n'ebbanga n'abakazi bano amawanga kano olusige tuba nabo anti twegatango newaga tetuba kyekimu tuba banjawulo oli avudde Giri wali avudde Busoga wali avudde Toolo kati ne bajja bagatte buli omu aba na muzeegwe ku muzigo eriyo olinga yasumbwa mu ngeri ndala ab'emizigo ebyo buli omu alina engeri gyasumbwamu banne endala waliwo batuleetera n'emitima nakuleetera bano abafumba ennyo maama Naaka enkoko agireeta eri eki kati lwaki ogitulaga mazima nga twasiibye enjala maama naba yakaleeta enkoko n'aleeta ekibumba ekika ekisinga okunduma ku mizigo nze n'ogenda kunaaba mu kigo ng'omuli anaabiddeyo omuddagala gwonna gujjudde eyo n'ogaaba nayi kati newokulinnya n'onoonya w'olinnya nga tolaba oyogedde omuddagala wamale wabeerewo w'olubuto omukyala nga walubuto nnaloze balumbuto bokka sya n'obuddagala bwajja manya kano kakusirani sinye kakola kati oli n'agenda ekyaggwa eyo n'aguleeta ngusomboola ate tebeeraayo n'ogamba bannaye kino kiki ali no beegaana mwana waki ayo gwa tino ova ku muddagala ogw'omukiigo waliwo n'akajjo baliwo abatalina nsonyi nga bakalunga kutu n'ateeka ku mulyango wali n'anyookeza bw'alaamiriza nno ngoba abatali buli oza ogambe omuzigo kakomera katono kabeeraawo kadukulu agalamiza ngoba buli abatanjagaliza abalaba nga ndi engege ne kibaluma bonna mbagoba bave ku mizigo kuno alaamiriza ate at least tegibeerawo nga mikalu kugambye obutagaliza obubeera ku mizigo kati ennyimba waliwo entalo ku mizigo egyenyimba ono aba akyayimba nasigala kumasiga sinagalizi ng'oli akoleeza sina simanyi bunsiba feesi g'okaddiwa oba wakati n'akoleeza Hasani Ndugga bannange muba mukyali awo n'omulokole n'akoleeza Yesu ni wangu wa uzima wa milele nogamba bannange tuli ku ki wano abalokole ababannyo n'engezigezi ku mizigo abalokole buli kyokola kimunyiiza teri kirungi ekyalaba waliwo ku nju ng'opangisa ku nju nga kuliko omulokole manya okaguddeko abasabire essale ey'omulwatu bonna mbasabira ayi mukama bonna beerenga lweyo abatekerako lankyawa n'atumbula ebyammwe byonna tebiddamu kuwulikika ate nga lwaki biwulikika nga n'alyoka n'abakyomera abatali bakkiriza ku mizigo kwe kuli abakyala bano abasiraamu ennyo nga yamanyi Allah we wakakaaya kati gwe amanyimanyimu ku Allah wakatonotono Allah akulabanga agenda n'ayitawo n'akakaaya n'akagira ati agi yaleese akapya mizigo era bannange kakomera katono kali awo waliwo entalo z'okwambala abakyala buli kaseera Eva abaana ababebba babatuukirivu abamu abatali baddiini bonoonoona abaabe n'omwana ye yategedde yo watasobola kwonoona wange nti era oyo owuwe yagenda okuya yayonoona owange buli kadde yamutambuza yakola bati baba bamanyi n'okwevumira mu nnamba avuma mwana nabannoona ajawulira omutwe gulinga ogwa nnamba 3 kumbe mulimu omukyala bw'atayagala mu nnamba 3 abantu b'okubanyongera beetagatereza naye ng'ate ebyo ebiri ebintu nga ebiri eziri ensonga za mutima waliwo akantu akabeera ku mutima kuli oba weebuuza ne Allah wange lwaki ddala tonzija ku muzigo abalala n'okola ki wabajjako nze nkyaliko n'obeera okwemyaka tewotayagaliza zebazimba zipangisibwa ye bantu baggwayo ensi ezaala buli lunaku nga gw'osaba nti oveeko gwe
bamanyi n'okwe kati nno kyali awo entalo z'oku mizigo okwo mpitirivu waliwo n'abettira ku mizigo okwo ng'otovola abantu bafumbira mu mayumba naffe oli n'afumbira mu kazigo ke wali mu nsonda nti tebawulira ate bulijjo ku mawulire nti gundi abafamire y'egindi baabateeredde obutwa mu mmere gwevaawo naye nga bafa kintu kitono nnyo oluusi baawe yakutunuulirako bw'ati n'obwenzi abasajja mukomye obwenzi abasajja bamwaba ati n'obwenzi kikyabutondo musajja tayenda akazi mwe mwenda mususse musajja ayenda nova ku namba emu paka namba mukaaga bawaawo nabo batazaamye ddawa bakola atya oli aba yagadde aba asiimye nga aba amusiimye busimbi akazi mwe mwenda kubanga omusajja akulinako obuvunaanyizibwa gwe boninako obuvunaanyizibwa ewaka nze nikusiimye nkusobola n'oli musobola musajja tayenda gaba maanyi gange tebazunze ebitooke bye bigazunga nagabanga enseenene zino ez'okumatayemu abakazi b'osanga nti kati ono kaleese mujja wange zamaka ganne bigakulema gatya mujja wakulemesa omusajja omwenzize omusajja alina amaanyi okusajjalaata alina amaanyi g'okusajjalaata waliwo emizigo nga yo tegibeerako bakazi basajja bafumbo babeerako bawuulu bokka gwe kaposa oleeta omukyalo olina okuvaawo ku muzigo waliyo emizigo gye nagendako ku Land Road ekisaanyizo ekisooka ekikubeeza kweza ennyumba ng'olina okubanga onywa enjaga nga aginywa yennyini yaginywa mukukutivu kati sitiki ye akolezeza wali omuti gwe ate otandika okomplaininga kakati era ng'akubuuza kunywamu kitaata walagi akaffe kano bw'oba ogamba ate tabanja nnyo gamba ye mukama atuyamba buyambi kati kuliko ebigambo ebinene byekala emizindaalo bokyali awo oli awo mu nnyumba mukazi wati oluusi ova nakuswalayo ogenda okuwulira olinga kino yagamba ate yaba mulongo babwatula nga kinene kyenkana omuzindaalo guti ogenda okola n'omwana akizeemu olinga kino nogamba abantu b'oku mizigo mweddeko tebajja kweddako beeyongera bweyongezi ate amawanga gano nago mutuufu oba wandibadde nga akapande nti omulugwala apangise ne balugwala bali omutolo wano teziriiwo ezammwe era abanyarwanda zino zaawe zibeerako basoga bokka tekwandibadde kusosola olw'emize era nga nze natuukako waliwo we nali mpita ku mizigo ezinependu nga yaba mutuga nagira kati gwe nabuuza kuba nti oyali mutolo bwali bwa kiro misana nagenda okubuuza ku baawo gwe wano bibaawo twabimanyiira kiraikira kiti era kati nenkafuula akaze kitawo mpulire kiri anti obwongo buba bwagawuulira ogiwulira emize emituufu kulingiza ku mizigo mpulire ku mizigo kulingiza era bino ebiyiga ebitalina lugi sogala temanyi ku mizigo beekwata sayini bamanya nti neiba bwaba akoze kino waliwo ekyo agenda kuzzako kino sayini zaabwe bazimanyi kagenze bwati nadda kati waliwo ekidda baba bemanyi nti kati omulaba agenze tufumbe kati kino kyekiddako n'abascrap mulekerawo tubbira ebintu ku mizigo gyaffe ye bannange sigiri nnyini esapiki empya tewali abagaana kuleka bintu abagamba kuleka bintu bwe wabula emize gy'oku mizigo gye gireeta ebyo byonna oli aleka kyalina okola ekituufu nadda ku biki aleesaanyi leero kinenenene leero bonnaayi oba Kanyarwanda sigiri agirese wano naye agenze tegeeza nga ono bwaleese eri waneiba nadda ne ku TV azemu bulya ng'oli ayingiriza naye ali ku TV n'emmere ebanyo basiirirako n'abapangisa bannaffe aboogera ennyo enzungu zo tutategeera ate bebikulumirawo aba yasoma mwe batuvumira omwo ogenda okulaba sire bagayu ngamba ye akyakayogedde kaki I don't like it. Mwogere muli bazungu. Emize ku mizigo tegisobola kuggwayo wabula nze mbagamba bwenti buli ayina kyakola ku mizigo kikole ng'omanyi waliwo obulamu obwenkya kituufu okweroga
mukomyawo okweringiza mukwana bakabana mwe ekyo kikulu waliwo yanzibira akasajja kange madegeri n'omukazi gwe bufa bubi kandi ndabikankamanya ndabikankagala muka boyfriend kengo nanga kasheshe bwe bati omwana yali mulalamu yali nayibawo kumizigo gumu twaliko era nange namubooko nenga kyekyo bana bwoba okoze ekintu ekikulu oli ku mizigo bw'okola ekintu olina ekimu nagamba kati tefuuka mpalana kyusaamu kanze mpalana takawona akoowa nate bwe kiri ku mizigo bw'omugambako nti neiba kyokoze kimpise bubi eyo mpalana saako nalyoka nakuvuma olugega agamba ono gagambye okumogo kyonja samira wano sajjawo ku lulwo nina ebizibu byange bavuma omanyi kati emizigo twagiteekamu ebisoko omanyi n'omala ku mizigo omukyala n'amala agamba mukyala mune gundi onaabye eddagala mu kigo genda olyereyo simanyi gwerandi road watandika ddi okundagira yegwe okola ngaekisukka n'abantu nga walumwa olutalo luyinza okutandikiraawo naleka akuteekako olumwa alinga eyakuleeta ku mizigo gwe wamanya bazi gye wagijja n'ogirinya mukazi otono gy'osasula akazigo n'osanga omukazi n'akuteekako olukuunya kirabika gwe ng'asaana ddiwa yamunya kyotayinza kuwerabira kyakubbako mulenzi omukazi oli omwana yali mulalamu yali yabuulirirwa mwali mukyala yali yabuulirirwa tusobola kucyankalanya mwesiima bino ebyansi mwesanga ne mweyagala tweyagala n'oyo mwana tunaye kati gwe fa bubi bamutwala ekyo ekintu sirikyerabira kituufu ekyo terikyerabira katonda bonna abasonyi yabba nono kyamwagala nono yamubba maama bwe nava nentegeeza olaba atisa munne kitala omuwala omulenzi naye yabba mubbe ku munne kati omulenzi naye musiru babba mubbe alina magezi mulenzi mugezi bano batategeera mulenzi yayisaamu gaali abalina gy'alaga si bwe kiri mukonjera omugambo mugusala tekugusala musaawe tulina moto gwe oli yalina gy'alaga alina gy'alaga ajja yagwayisaamu gaali yayiyonge ogwa mu gaapu ze mu kkubo lye yali yankakasa tamusaamu gaali yalina ddogo nno kati tebamukubbako naye kati yadigwesaamu yadamuwona yako kaali kenzi bwenzi yali atazaamya bwe mbeera ku mizigo njula abantu bange kubasibira mu nnyumba kituufu kubanga bannanga waliwo otuuka n'olaba kati tulina moto ku mizigo bano oba mmwe abawandiika moto zino ate nammwe mutwagaza ntalo n'alyoka ateekako weerage empole oyo gw'oyina naatumanyi wano ffenna okuyingira nawe ogamba okomye ku mulyango kati eyo moto weerage empola nti naye ffenna wano fenatumanyi agiteeka ku mulyango ku mulyango wano kuno bwe bati ku mulyango ne kati ninagiwa enjula ati ogisome bulungi maama gundi wantama tekerawo omuze omubi ogusinga okuntamira ddala ku mizigo ogusinga okunnuma okazi ogenda mu kiyigo n'agenda n'anaaba mala okunaaba bulungi nnyo nayoza empale bulungi najoza najokajoganika waggulu kati gogenda okunaba naye baavudde oba oyingira bo tebaafu baziga empale ne gatonya mugago nga empale ulira obwenzi ku mizigo twogerere ddala omuntu obwenzi ku mizigo kati empale eryekuyisa etya nga manayi lwaki oleka empale eri kimanyi kigo ky'abantu ekyenyumba ziriko emizigo nga 14 namanya mute bayambadde empale eriko I love you ekintu ekyo kyannuma kati gwe ki ekyasinga okuluma empale eri empale mazzi gali kugenda bintu bingi ebyankosa mu budde obwo empale ennyini nagitunda negyetegereza nowulira bubi obwenzi kyekituufu naye abakomeziga si kituufu kuleka mpale mu kiyigo zibayisa bubi era abakikola naddala abasajja ffe zituyisa bubi egyo mize mibi kituyisa bubi gwe oyozeza empale yo giwanise kundi tumanyi oyinza okugiteeka kati oluusi tuba tubasindikira sayini naffe tukwana
nenkuteekako empale ng'eriko I love you nga kuliko ne R egenda mu mulyango gwe. Nokatunuze nomanyi olusimanyi kati gwe mutegeera kitono tomanya nti kyenkugamba kye kino I love you. Nakukabaka masu. Kabaka masu. Bolu sinaiba mwizo okubeera nga musaagasaaga. Ngende nabe kale kansookeyo. Kati naagenda kamukole kano. Kamukole kano. Ntumirako abavubuka ku mizigo nga muli ku mizigo nga temunawasa naye nga baliko bannammwe nga balina abakyala naye gwe tofumba mwaka ku mwaka emmere eyo gy'olyako maama guno olumala okufumba ekisumuzo wakimulekera olumala okufumba nga ateekayo emmere taata gundi nga tanabakudda mbatumiddeko mwenna mwebale tebakimukikola naye namwe bali kibakola nange mbatumidde nga mu wiiki banaabamu gumu nagwako lumumu mu wiiki banaabamu gumu nagwako lumumu mbi nateresa mukaneiba akasumuluzo nga namba bukiba kigudde nja kimusaba kimuteresa nga mufumbo kale simuze nekingwako kyokka saa zalinga mukaaga nekiteesa kiruka naye bawe takimanyi nti oba namuteresa ekisumuluzo kati ne bukoma ng'ekisumuluzo tusikwe naye natagalira suka nesiriikirako naye nga nkonkona wandikonkonye era nakwakona nagaza osula ebweru nenkokona omusajja yalowooza ki yaggulawo ambuza kikyate neyibanogaabadde agamba muguni ape okukasumuluzo kati omusajja oyo naye alabira kumpi teyamanya nti okwana mukazi we nze nkumanyi gwegolooya wa bannamwandu kyantuukako naye nakikola kyalinga ekintu ekyangu naye nga muka neiba oli gwe omulowooleza ki aliwa anti naye mutereseza gesti nti kiyinza okuba kyange kinguddeko nakimba kati omukisa omubi kyagwa budde bwakiro Wandi mugambe neighbor asaba kunsonyiwa naye mama gonna ne mutereseza kasumuluzo kange saba kampeeko nammwe nga muli basawo baganda naye nga mukyali ku mizigo naye musawo muganda ofe eri ewaffe gye bali nze ntangisiza emizigo buuza nze gye bali mubamu otulo tulanga otujja n'atandika yajja kalondoozi kalondoozi naye basawo baganda bane baba n'emize baba n'emize mingi oba mitima ate balina emitima olwo omusawo omugazi asobola okufulayo omwana we gwafiisa nga muwala ng'oyamwambululirako basajja babisi naye wange oyo bwe yasooka okukikola nemulekera kongere mumuza nawulidde ennyimba ekiro nti atwabadde tukimanyi tukwata kitambo naye mugamba zikinyina emizigo ginaasoboka ate nga eri walandirodi asasula bulungi nnyo City View Gardens Nansana Bukyoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bukyoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bukyoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning e Bukyoko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bukyoko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 anamunya 76 Tronaz Dry Cleaning e Bukyoko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Bali yabirese abakonyi abasawa bakanda aile tumudaba sabaga bizije bako
Aha, tukyali ku mize gyaba yo ku mizigo banaye mu butuufu abantu abamu musaana kweddako kubanga oba oli awo ebintu ebimu tebiyinza kwewalika naye nze mbagamba kintu kimu waliwo ebintu ebimu byolina by'osobola okwewala. Omusajja n'agamba munnaye va ku mukazi wange aba akugambye gumuveeko naye gwe ssebo gwe buli bw'oba ofuluma sowaana oziteeka ku mulyango emmere eba yavuddewo. N'abakazi nabo balina abakazi be babawaga abavubuka abo bakazi bano bennyini be babawaga gamba takutiisa naawe olowooza alina kiwana talina na kyantegeera nze muliisa nze takutiisa abakazi emmere nze njigula olaba ng'omusajja ayisaamu omukazi bawa mukazi gwakwana amaaso kiva ku mukazi yamuwa amaanyi tegaba goono gaba ga mukazi nammwe ate muleke byansi ebyo kati wempaako oli ekamere nekiba kimbu muvubuka muto alabika bulungi si mufumbo alabika bulungi guteeka akasumuluzo ke agira nangamba mama gundi nampayo kasente awo kale kaakati tukolagana muki mu mbeera y'okolagana ey'ensi oyinza alina ne kabooda ke bambi bwe ndwaza abaana batwalako wali muki mu ddwaliro naawe mwenyini asobola okutwalako mu buki kati okumuwa kamere bamuyiseeko nnyo omuze omulala ku mizigo ne wamala wabaawo kabuca kumpi awo bonna abakyala abo oyinza osanga bonna abo banyweseza kati mama gundi yakeera ogulayo ennyama akomyewo mama gundi n'ennyama ogiguzeewa leero tunaasangayo essava eyo lyonna tulimazeewo olutalo lutandikira awo lwa ssavu okweduulira enge efubitizi ababuca tobanyonge era nze njagala nkubuulira nono bwagireeta amanya engeri gyagijjayo noli gyagijjeeyo bonna bwe babeera baba bamanyi nga bwabawa mubawaayiriza bw'ofunanga omukyalawo babiri bw'obeera n'omukyala ng'ennyama agigula wa Joshua kati gwe n'obanga oze nayo abuza waguzewa anguze nedda nguze eri nga nzija era akutegeerezawo nga lumu nti Joshua yatunda ennyama ennungi yekka mu ggwanga muno oteekangawo mangu ka position mark Joshua yekka yatunda ennyama ennungi mu ggwanga era yaba agitunda kubanga ogenda okumaga mageri ewalala nga magumba gonna olunyama aleeta lukapa naye n'otunula ku yoli nga alhamdulillah ennyama era bw'olabanga nga ondooza owulidde ebbuca yeeyo balimala kukyankalana naye nga kati mufaaki n'ensi nga ffenna etumala bwempaako neiba ono neiba nemuwaako kamere nti ogwomusanga bwengira wa bbuca nakimanyi akanyama nti ogwomusanga kuwasa wadde iba mmere banaye ekitaggwawo emmere teggwawo buli kanaku nfumba n'ennoza nensiika akajanjaalo nensiika akanyebwa nensiika akatungulu emmere gwawo bweggwawo netaggwawo nga weeriyo tekiba na ttabu mufaaki ensi ffenna etumala bannange si tugeyagalira mala emizigo gino abanno obivaako n'ojja wojjamu guli omutima ogwenge otuuka n'obeera nga ne wabaawo bano bankuba bibaala akomawo kiro ssaawa 9 abagenda n'obusumuluzo bw'ettoyi bane tubeegayiridde mutuyisa bubi nawe sininza okwerabira mu nsawo ekufulu ng'otya bannange erabira mu nsawo obusumuluzo obwo bugulaza oyingira nako kati bw'ojja okunyega kufulu n'onyega n'oteeka mu wali wabawa akasumaali nti w'ovaayo eri okateeka wano wezzi naye nga gwe wagufuula muze efugabbi buli w'ovaayo okateeka mu gundiyo mu nnyumba kati buli agenda eri amala kukonkona ntomiddeko ababbuca mwenna nga buli gwe mukyala wa muno gw'olaba nga tosobola kuwasa wuwo buli wajja bw'oba ova mu lufula oleeta amasavu gaggabira abakyala ba banno mwena mbatumiddeko Sani abakema gaba sabu namwe sabu eri batwalira ddala Sani
ogenda n'olaba omuntu w'omuntu n'ogamba yalabbi so mwena mbatumiddeko naye mukendeza amasavu gammwe ekyenda bakituwona ena n'owuta ku ssupu abakazi kibamalamu oba kiki kyala baneiba kyakoledde mukyala we atandika okululungana naye nze abakyala abamu sibategeera olaba omwami amugulira essimu yakakadde naye yeebaza amugulidde data wa 10 kandi kisinziira oba olina bye wakola ku mutima nga biri okwo bitudde biringa ki noluli nakwata nawusigalo nensirika nembisirikira nyambi zembitereka bwani agambye nti yagulidde data tabikola ate oli aba yakatandika omwana wattu ate aba yankoze kaki lwaki ndeeta effugabbi gwe oba wankolakoladde ebintu bingi nga biri ku mutima kuli ogezaako bisangulawo biganye amayisa amabi amavundu gwodda kusaawa omwenda gwoye n'abakazi kinaana mu bana olyawo anti byokola bye binkomyawo ekiro ennyo bisambi wane bwe nadda nga bukyali ngenda tuukira mukoko ngenda kusanga ngaera olyawo kwegamba wenna totegerekeka kati kanzira omwenda nga manyi nzira kwebaka ndiko tulotwa buba bwenzi kidda ku kiri obwenzi tumiddeko mwenna ababeera ku mizigo nga muganya okuwasa naye mutunulidde bakabannamu mukazi talabirikika mukazi takola talabirikika olaba omukazi anyirira niye muwe ekitiibwa kadde mwako omukazi talabirikika olaba omukazi anyirira nyiniye muwe ekitiibwa era kaba kajanja ate n'ekirala mube ba smart waya nga temulina ssente muli ago muba n'emitima gino egyenga egyefubitizi omukazi talabirikika atya omukazi ali aky ennyo nze sente kati wala sente ezo sobola abakazi abafumbo bano betanya nnyo abavubuka akasente k'omuvubuka keteekamu kunoonya ddagala ly'amaanyi mu bajjajjaabo yabeere fit kwegamba awo ye bano bakojja Vincent anoonya ddagala ly'amaanyi agenda kojja Vincent n'amuwa ekicupa kyebiri nga tabudde eddagala kati awo mukaneiba bwe service akasente ko kawandiwadde ti kankalabiremu omukazi atera amaanyi g'essajja gabule waka keteeka mubeera muwulu tandika mirimu gikole ku baka banno gikole ku baka banno bagenda kutte mitwalo ebiri tegijja kulabirira waka ekinamba naye gwe mitwalo ebiri ogigulamu ekicupa ki ekyeddagala ne weekolako service notandika ottabaala eri mu baka neiba nga nemmere nina ne gwe mmanyi ewaffe mukyala mwami amulekera ssente z'okufumbira abaana emmere naye nga ye yagufuula musonooba ogula obuddagala kamuwoomya simanyi kaki obwo bwo abugula naye ogulira awaka nti agula emmere bulungi etegeera gabula ekizigo lipstick eye pencil tabawa mmindi muwoomya simanyi muki simanyi mukaabira awo oba omutuuse tumiddeko maama naaka mutumiddeko mwagala nnyo akola bulungi amaka agayimirizaawo abavubuka ku mizigo bw'oba omanyi kuliko bakyala balina baami beesonyire ddala egyo mize mibi bajja kuba amayinja anti kaakati waliwo n'ensonga enneekusifu mu ekyo ekintu omwana wattu oli ayinza okuba nga baamubuulirira bulungi naye ng'ono tatannaako ono semubuulirire ekyo kikulu olaba abavubuka abatini abakazi babeenyumirizaamu era babaagala n'abavubuka balina kati amagezi era bw'aba nga amanyi tisiri mufumbo anoonya nnyo ewali abafumbo abataasa nnyo entalo abakazi bano kuyajja kubaawo ye akimanyi bumanya nti bw'awulira nti nawulidde olutalo muvubuŋŋana amanyamanya waliwo siwadiiru kati ye aba afunyeemu kumakya era olugira bwati nga amagodezi bawo ye ndowooza empisa gyakuyisaamu sirani ky'emizigo bannange namugambye edda emizigo kaduukulu kali abo era bw'okavaamu n'ogamba nti ntisse emigugu gyange ngenze mu kayumba kange weebaze mukama omugambe nti mukama onkoledde ekintu ekirungi bw'osangira ddala ng'omuntu nga osangira ddala omuntu nga takkiriza neiba ono abaana ba neiba ono tayagala bano bakwatagane n'ono
abaana ddala ofaaki nga bagenda n'okusomero limu ate kakati awo neebuuza obeera ofaaki n'ensi nga ffenna etumala kati abato omulingizamu yaki okulumya omuzadde olina kukwata ku mwana iyo omuzadde ajangola eki nate bw'okwata ku mwana oba onnumya abantu b'oku mizigo balina obuntu bwe beekola n'ogamba nti bannaye mu nnaku naku nkulu n'aleeta enkoko nnyama byonna n'abiyuwaawo lwakuba amanyi musajja atu MC Magombe talina kyeyaleetedde mukyala we. Kati kankutegeeze gwe omulabi otonazimidwa buli muze tugenda gukuleetera tugisoggola ne tugikuleetera ku meeza bwepu ne tugikuteera awo tuli kutonaze media era nga tuteebwamu akasente abanene abatonaze Matisto wali Nansana ne Tronaz Landry wali Bujuuko bateekera muno ddala akasente ne tubeera nga tutambuza ensonga zino ffe weetuli MC ffe weetuli okuba tujja banga update kw'ebyeza ensonga tujja banga update kwezo ensonga ezo ate waliwo n'obubalume ennyo kirungi bye tuba tubijja bibeeyo tebiba kuffe ku muzigo buli awali emizigo ebibyo weebiri kyetogeddeko kimu ekikwata ku ezo sinabawasa siri mufumu wawasa gamba nti ye sigulangako mmere nga nsiibiika ampazi ku mulimu awungu naye nga ndi kyogamba bobeere waka emmere gy'oli ogiri ejjawa naiba walidde dda mwe mumaze emmere y'abaanamu naiba walidde dda kakwaka ate naba bakikozesa nafujjo oli wategeera ti oli yambuuzizza ono naye ayanguwa okwenkeera ono naye ayanguwa wafunye emmere naye kankubuulireko gundi gw'olina eddoga ate kikomye anti kyekyo kyekugambye kikomye okugenda nga kuloga abaana bawo kati osikirizaawo amazima bwerikaba ddogo neeroga nze kati emitwalo ebiri gonna bukulyesama bwe baagala otulagonna tusununu batala bwe baagala bannange kati ate bw'amala gw'ovudde ku kino bw'ogenda kipaapaali yenna mumyufu bw'ogenda wakojja vise n'ogula ekipa kidaga kya mitwalo egyo ebiri n'okinywa wiiki emu kati gwe tandika omulimu awo ku mizigo ojja kulaba bagenda kutta era abavubuka nze mbagamba mwe mujje wano wennyini fe wano tumulina kojja akutabulira eddagala bakanneyiba ne batandika okwettanyira gwe wekka nga be bakunoonya ate omeze gwetandika yenna yagenda okukya bukubira akalango ate olugambo oluli ku mizigo terubaganya kusirika maama gundi muka alina bbaawe naye osanga nga gundi talina mukyala naye buli gwaleese yenna abaamumanyi anaye leero kino kyaleese temuli kino kikadde n'omubuuza ate gw'oli mukazi oli muvubuka aleese mukwano gwe kati gwe ate ofaaki tubeera n'ennugu ku mizigo oli asobola kutuula wabweru awo ku mulyango paka saa 7 nga tavaawo lwakubanga oli yakoze tubeera n'ennugu era bakakuulireko nze osobola okuba ku muzigo nga towasanga nga nange ndi wali oba nina omusajja oba siina naye nga nkuyinamu ensonga entonotono kati gwolowooza lwaki kankuwa example olowooza lwaki kati ng'abayimbi nti oba Eddie Kenzo oba nti gundi abo abayimbi abo ng'obulira omwagala oli faani we bannanga nnyimbira akayimba ayeyeye bw'owulira aba talina mukazi ng'owulira omwagala bw'owulira nti yakubye embaga ogana kati yakoze kyaki olwo yabadde atuusizza yagenze okutunulatunula ng'oyo gwawasiza ne mutandika ovuma oli gwaleese si nti oba oli ogenda kuba kumuvu kale obaamu ne muli ne feeling kati lwaki aba awasiza wano ku mizigo lwaki aba tagala nawasiza effe abaliwo tetuli bakazi kagambeko kadima abakazi bwe yawasa baali bamulya bamuvuma nali neŋŋamba waayi kiki era oyo gwe walabye ate bakazi be basinga okufuma muliro mwekyo babaawo bafaani bali nga mulimu bambi abagira balina feeling ezo
kati goba oba wasaache baba kati ate naawe no basaasira bali nti tagenda nga wasa buli omu naye namwe abavubuka bo batona kuwasa abasiza talina bbina bamuyisaayo paasi kati fave bbina tusikole tutya so ebikine tugamba sirika naye namwe abavubuka bannamwe muleme kubayisaamu eggaali buli ayomba kiba kitegeeza nti oba wamuyisaamu eggaali yalina essuubi tewali ayomba tewali atalina nsonga bakuyita butatuuliraawo temutuuliraawo ekitonde ekisajja kebe enkoko era ogenda okulaba mu kisibo tetuuliraawo ozigira giti kwebe era bwogira ewaffe tulina asikunkola ekitonde ekisajja ekyomukola kiteekamu kaswiki kali bwe zwi bagira ne keeteekako ogenda okulaba era neyo tulina ebyo byonna obiyomba lwa musajja gwe muvuka gwe bakubbako omwana oli yali yabuulirirwa yoyo komani oliye bwemwogerako mpulira ddala nga obulamu bukola ki bwali butambula era bamubba eyamubba gwe nkukolimira naye kati akamulina kireka era naye bamubbako kali kenzi nako kali kenzi alabika naye yali anga ayitewa koja Vincent ayitewa koja Vincent dabalageri ebyo byonna byonna byoli akubatagaba namba ya simu bwe buzibu bamunamusanga mubanga kiyaye yatunda tabyekakasa ayagala tubajibanga bamunoonya ne wasinzira tayogerawo akagundi akanjagala gwe mwennyini omwana akube simu na aloko ja Vincent ate kakati gwe alitunda ndowooza oli bulala njagala kwe kennyini era baliwo abalala ne libayamba naye oluye kati ate nga jjukira naye kati naffe twalabuka tubayisaamu eggaali ate tukebera kituufu okusooka n'azibira ennamba mugole tegiri awo emyefuluku ennamba wagitaddeyo wagigabye n'ogigaba lwaki ogigaba onoonya kati osaba oli mu banoonya kituufu abakozi b'emirimu nga bagaba ennamba ku mpewo balina emikisa gy'okufuna abantu njagala nfuneyoko omulimu nga gwetaagisa nga b'ennamba ku mpewo nange ngenda gigaba abakunoonya kukola ogubwemusi bakube kuki nange banoonyanga kojja Viisi tinatuukanga bannanga wamma ennamba bw'ogigaba ng'ogigabira nsonga teba mbi abakazi mukimanyi nti ennamba ya nsonga gikuba abantu mu maaso ate ffe kutronazi bizinensi tetuzikisaakisa tetuziteeka eri mu bitanda no please tuzireeta ne tuzibanjululiza bwe bulungi nekitegedde kyowalanze si kyeŋŋamba naye olina omukazi nalabye akazigo baŋŋambye okola ku bwemu sinabatuusa kukola ku mikolo kale naye olina omukazi nobuuza ate ekyo kyambuuziza kijiddewo n'obwemusi kanti aba yakubuuza nti olina omukazi oddamu omubuuza naawe obadde oyagala nzije nkole bwemusi nga nkunoonyiza omukazi omusajja omuddamu olina byakumuddamu abakazi basomboyi nnyo be batusiisa naddala okuteekayo ennamba kume basomboyi ate bakazi baba ku masimu okwo wama oboyogedde bwe tonzegedde mu muntu ng'okyali mugole okumala gagaba ennamba kati tumugabire yaaniyo koye Dr. Vincent koja Vincent awo kanya kuwoza anjagala kutronazi media ajja kunfuna naye banna wasaga banna abayita n'abalaga ngera muteka kuninga gaba mulirabye kati janguwa koja Vincent nawe utanjijewa kali kenkugambye nti ojafuna oli obukakali wanafunayo nga mukaga nga bamugamba koja Vincent wenakutunulidde wentinda yange onkolera abaana bakambwe muke ennaku zino ate muzeeyi kati omuzeeyi gwabaluseewo abaana ab'obuwala okuwasa nga bawasiza ku mizigo byonna gye mize gya ku mizigo tubawasa lwaki tetubawasa tujja bawasa ate tubawasa tubagoba bw'okola empisa embi zwi oba tumanyi kunyiga mmere zwi oba tumanyi kuweza bintu zwi oba tujja bawasa paka omunadamu obwenge obugamba nti omukazi bamukolerera ne bamuwa obukodo bw'abasooka tekisookera nkuba mwakafaananyi nga bakuwasizza mukazi akugamba waigenda onyige ku mmere wali enyige emmere ate oba ovuddeko mikono bannange bino byansi
oyo chobola nti nkole sente naye omusajja akkiriza ekyo kiba kimugwanidde nkole n'okunyiga emmere kiba kimugwanidde kubanga oba olaze nti ddala teweesobola oba buteesobola nsimanyi nti omusajja bwe bawasa aba n'amaanyi gonna gomusiŋŋamba batalina abantu b'oku mizigo okimanyi nti balina buli muze kati bino byowooza mbu butogula mmere ng'osiibye waka omanyi maama Gundi ayinza okujja ako yangongulireyo ku katungulu wano nakawo emidaala giri kumpi awo kuyambagana bamanga nyambagana financial ewaka ndeeta kasente ate ogenda walina oleeta katungulu kikujjako kipapa nedda maama Gundi takutuma nti ogende okagule n'olukumi lubeera nakugamba olukumi luli awo anko genda ongulireyo wali akatungulu era akutuma ng'alina ensonga nawe era bw'omanyi nti waliwo ensonga eriwo lwaki antumukale bintu byakuyambagana ate sebo wewasa ekisajja kyo nga ate nno ssebo etubeera mu mbeera eyo makumezigawo ssebo obeera ogonda simula akabalaza abo oyagala omumaleko mirembe ate omusajja gyamumalako oba olina omukwata buli kyagamba omuyisa nga kyekikwagaza mula akabalaza bamanyi okubeera mu bishooti akanyama kano n'akagira n'ate bw'ayagala bali abalala bannange ebyo byebintabulira ddala kakati bw'otuuka kuwasa ku muzigo kw'osengukako anti era kati ekyokusoboka olaba emizigo gikola ng'ava enansana ngadde erungujja kati erungujja eyo naye bw'akolayo amangadingadi ngadde namuŋŋoona bw'atuuka okuwasa alina okuba ng'ali walala ate nze kyemmanyi eri ono omuvubuka omu gwe mmanyi tali wange era yalina omuzigo kwabeera n'akuba n'omukazi ne batuuka okufumirirwa yasigalawo n'ebintu bye yakola muzigo mulala n'apangisa eri n'abeera mukazi we nga gyali naye ng'omuzigo gwe wano wegulinga era nabagamba oyo yali mukazi bano n'abagamba abawano n'abagamba nti n'omulimu gwe nafunye ku safaari naye wano nja kujjanga weekend ng'era ku muzigo wano kwabadde abikako Saturday eyo nga oli amanya nti akomawo oyo yali mukazi aliwa ono yali nga tasobola kumuvaako kubanga kankubuulireko ekintu kimu bw'oli n'aleeta mujja wange n'amuteeka ku kyalo kyekimu kwendi ku kyalo kwekimu kati bulira onayogedde emizigo yali mukazi oyo taye kati yali mukazi sisoba mubookera mu nnyumba mufa ekyalo n'ekyalo nkikumako omuliro ebyalo nga bisatu awo bula tebitumala oba omuwasiza mutwale eggulu ate tombuulira nti omuwasizza saagala kamanyira akazimisa omulalu mu kutiya saagala omuvubuka gwe bakubbako nga yakucankala omuvubuka oyima yali yabuulirirwa nti kyali kikulu ekyo yali yabuulirirwa owange kaye gwe mwogerako mpuliranga nkyankalana naye nga bambi kati era yo yamunzibako baasengukaawo ne ku kyalo ne mu disitulikiti tebaliimu ebyo byenjagala todaga tontegeeza yadde okunkolako nti owasizza owasaki badde sikumala obwenzi bw'abasajja ekyo ekintu senga gavumenti eteekawo etteeka nti buli musajja ayenda bamuteeka ekalabba kaalibadde kikola benda ku miti ate abakazi ffe twekwana abasajja mwe mutandiikiriza ogenda okulaba bumeseji eyatayimu mugira mulina engejja mugiragiramu olabira ddala obwensi ab'ennaku zino nti mukwana toba tugenda kubasawo tulakwana nti gwosiimye nze simanyi abo kati mwabo siriimu kubangere gye muwasa awali sente gye mukwana byonna bye bimu era owasa gw'okwanye bwoba olina sente nkukwana nze omanyi ebintu bibiri mu nsi nabitegeera pesa ekirala mukwano pesa n'omukwano nga tetera kukolagana wano kutuonazi watudateeka akasenge kasenga mwenanga mumanyi nti muli mukwano gya Shami mbatumiddeko gwe kasita omanya nti oli mukwano gwa Shami gye bali mukwano gyange ate abakyala abafuubo abakuukutivu mbe ntuuza amakasebo ne naawe gwe babba ne bakubba ku Shami gwe si kyakwagala wakafa obuloolo nafuna omulaloma n'abangi atalina bwenzi saabenzi genda fumuka ng'empewo nze mpalana disitulikiti nempalana disitulikiti nga nnya mwoli otegeera nti oyo mutabani wooli gwe bakubbako ngategeera nti mutabani wooli bamwagaza ati sesembereza kika sesembereza jjajja sesembereza ki newe mba ngenze kusaba mulimu nesanga nga gwaliwo nguleka nekola ekiddako ng'obadde oli ku mizigo newe
ne wabaawo omuvubuka nga alina gwayagala ku mizigo okwo neyeefaniriza oyo gwe baakubbako osenguka mbaloga ne bavaamu lwaki babanumya banga mbaloga kutunazi media kwe tuli mwebale nnyo mwebale ddala tubagamba Mima Snacks bakafulu mu kukola ebintu nga daddies ebinyeebwa odi musobole okubeera nga abaana kaseera kakudda ku ssomero abaana mubagulire ebintu musobole okubaza ku masomero bakubireko ku 0788 776 0788 ate Tunazi Mart Store bakafulu mu kutunda mifaliso basange wali Nansana opposite na Ivory ojja kubanga ofuna buli mufaliso gwoyagala omufaliso gwonna gwoyagala mwamaana kudda ku ssomero gwa kusulako gwe muntu mukuru buli size buli kika ojja kuba ogufuna bakubireko ku 0772 2 757 0772 ojja kubanga ofuna omufaliso gwoyagala obulungi ate mwe ab'e Masaka ab'e Masaka kibakutte waliyo essomero bali mu kuyingiza abaana St Paul Preparatory School ekyabakuza awe Masaka City bali mu city mu makati ojja kubanga ofuna abaana nga batwale bawandiise bali mu kuyingiza abaana osobole kubeera nga eyo newaba ali Kampala omutwala newaba Kampala omwana ojja mutwala asome naye tebalina bisulo naye nga abaana basobola okubeera nga bafuna we babeera bakubireko ku 0702 69 0709 0702 69 09 oba 0700 470 263 0700 470 263 ojja kubanga obafuna butereevu ate bakafulu mu kutegeka emikolo be baani Brevatine Events gwe banoonyeko bali awo ekkatakwe bakkatakwe mukyali bulungi ekintu kibakutte abo boyina omukolo introduction wedding bajja kubanga ekintu bakikutambuliza bulungi ebyokwambala byonna babirina ebitegeka omukolo okutimba endongo byonna babirina Brevatine Events bajja kubanga bakukolera buli kyoyagala bakubireko ku 0781 14 53 0781 14 53 84 Tunazi Laundry and Drying Cleaning be bakafulu mu kwoza engoye ojja kuba nabo bafuna butereevu awo ebujuuko obagambe nti kyoyagala bakikukolera bugambe nti njagala kino bajja kuba bakikukolera ate ojja kuba bafuna butereevu awo ebujuuko emizigo tegiggwayo tegiggwa malojja oba oyagala ebitawaana tandika olutalo ku muzigo ojja kuluwulira tulinamu n'obubinja kati twafunamu n'obukuukuulu nze nalinja katono nkuba omukazi lumu ku muzigo nga omwana ayeesika ali mu kumusabira gundi genda oyite pasita gunda je nimubuuze emmengo eddwaliro gyeriri mukitule omwana tugende mu ddwaliro nze omukazi katono omukube tulinamu n'obubinja kati mu mizigo tulinamu n'obukuukuulu kati twekolamu obubinja binja namba 2 namba 3 bafangoni namba 3 namba 4 bapalaso kati fe abapalaso tuwala n'abafangoni tulinamu abamaniyu tulinamu abamaniyu tulinamu abazeno kati maniyu bagikuba nebyogooma netutyoka tuvuma bano tulinamu awo kati ndabawo n'abenaremu tulinawo n'abenaremu tulinawo n'abanuupu n'abayopisi gye bali n'abampuuga kibiina kale tugende n'abampuuga tulinawo n'obubiina bwaffe obw'okuloga bwe tulogeramu ate ekira kye nalabye bwabeera abampuuga n'enuupu abenaremu babeerabira kati twegatta bali nze nina wengangwa nti nkyabukubirira tulinawo n'obw'okuloga obubiina bwaffe kati kano tugenda ku musawo gundi mama gundi twegatta amaanyi netugagatta twalaganya ono oyo n'agenda omulala najja yazze alina ebbina tunaamalako naye nga tuddayo agenda okulaba kwegga mizigo ate girina we gituuka negikola ki neginyuma naye nga mu byonna teweerabira otyoka yaddakadda
munnange ekyo ekintu kyokola munno ku muzigo naye bajja kikola omwana wo mu byonna kola empisa kampi bwe kati ogenda okulaba oli alina akyala katono ataddemu obukazi obutono bulimu ekyama ogenda okulaba nowe ku nsonda kuli akolezeza binadde tugamba bannange emizigo gikoleera aye negituuka neginyuma tugamba ati tugende mu maaso juzi nga tunzika programu yaffe bako kyogamba ebisisto yabasooka awunzike mbakubiriza tu obudde buno bwe tugendamu abifuzi byabafuzi tugenda mulaale tujja tandika laale tulina okwegendereza tubimalamu tukole tusinge kufokasinga nnyo ku kukola ebyobufuzi tubibeereko kuko tetubiwa nnyo bya kiseera mwaba balekawo n'emirimu nagenda nawe alampa ekimotoka nabeera eri ku mitayi boogera okuyo oli mukanjiro emusima ngali eri akizibu ati okugula kutati awamaanyi agenda asoka kati begendereze kuba biki kati kyetuddako faze n'emizigo tukwatagane kuva gwe gubadde mulamwa tukwatagane kubanga waliwo ngatinga waliwo neighbor omanye emizigo egyo waliwo neighbor amaka agamu genali manyi omusajja ali waseno omukazi nga omaniyo negano nga omanyi tebitera kukwatagana awaka oba lwaki era ogenda okola omusajja waba waseno omukazi wamani oli yakyanga mukazi weno bagamba omusajja wona wagira aseno n'omukazi wono waseno bageze kulaba omupiira baali bagenze kulaba omupiira kituufu wanyaza ati omulibadde mukazi ono waseno omukyala wono waseno ono mwami maniyo omukyala wono wa maniyu kati omusajja waseno nono waseno omukyala bagenda okulaba musawa nnya mbageze mu Champions League kulaba mupiira kati oli omusajja akomawo ono tali munayingira nobamuza atovaawa titubadde mu kapiira ngate tubadde mu kapiira wasabyani nti obadde tubadde mu kapiira ne neighbor wule kanyini tubadde neighbor mu kapiira ne sawa just gwa batandika sawa nnya gwa sawa kamusawa ne bali mu bwenzi so ebintu ngebe tewale ebintu ebimu nayo kyolabira ddala tikigenda leetawo obuzibu obutabangu ng'obufumbo bwokyabwaga Oja mponzika tumirako mikwano gyange mwenna waliwo mama Michelle awo ali ku kyeyo ali kuba kyeyo tumiddeko nnyo bali kubanga olaba bu program oba bugendayo abantu b'ekiroba mbagala nnyo abalabi ba Tronas Media musharinge comment ateeka ati nzaagala nnyo kutunula kyekiriyo ayogedde ku kimu commentingire ddala mwe comment ezo zezituwa tulina kukola kino tuve wano yangu yatuve wano Kanyangu yenge yatega omutego ogw'ekyayi leno mpunzika bwenti bino ebintu bye tukola mu nsi ebiseera ebisinga tuba kwebuza amagezi kuba tuba basajja bakulu n'abakazi bakulu tuleke kukola bintu bimala kate bannaffe mirembe oba oli musiraamu ng'oli mulokole muli ku muzigo gwe gumu buli omu alina ensaba gy'asabamu ebintu osobola okusaba obulungi mu nnyumba yo ng'ate oli tomumazeeko mirembe tusobola okubeera mu kafo akatono bwe kati ate nga ffenna tukeeyagaliramu nga ffenna tukawuliriramu eddembe nze nno ngenda bagamba kano nkabasuulirayo abakyala abafumbo si bakyala bokka maka mulekerawo okweyisanganya obubi wafuna omusajja oyo kumuwa ddembe nawe mukyala gwe wafuna omwami okumuwa ddembe lwaki mwesojjagana mulinga embaata twiki ono n'abojja ate nga mulinawo kwewa ssanyu mwe ababiri n'olwensonga eyo wano ku Tronas Media tubagamba nti tetuwagira domestic violence amannya ndi Shami era nga siryongerako sirigaziya ndikomyawo nze oli wa ddembe ni wa ddembe nze nkola bingi naye nga byensinga okukola nzannya ndi muwandiisi era nga n'akasenge kasenga kabeerawo kali akeekyama kabeerawo wano ku Tronas Media kyasinga okubeera nakyo kyakumubbako basajja takyababba nina omusawo gwe ntumirako mwenna ntumirako abakyala ku mizigo nga gwe omwana wo lwowulira nti waliwo neiba yatutte omwana ku ssomero lya mwana wo wasomera ng'omusengula ng'omugjayo ng'omuteeka ku ddala kubanga wawulidde neiba yatutteyo omwana ku ssomero mbeere bulungi mweraba